wakola boneta kuba nakozenso byokujezira kumwa nakozenso byokujezira kumwa nakozenso byamaanyi okujezira kumwa owulira chatting musemu kinene atuyimbiremu tandika oyimba oluyimba olwo nga bwe rutandika kuba gwe waluwandiika nange kasajja gwe totegeera imba kuba gwe wawandiika tandika oyimbe ate bye wawandiise wabyerabidde kyebayita okuwandiika oluyimba ojjana ekipapula ninsenule bw'aba atuwandiikira ennyimba ajja n'olupapula n'agamba tandika oyimbe nze nange mmale ennyimbe. Enkudi ekituufu yaani oluyimba lw'enkudi olwali lupazo abaana ne basinga okubeera nga bavaibingirako ensangi zineeno nnyinirwo avuddeyo okubeera nga aluclaiminga lwakuba ate ne yaluyimba lilipazo naye alemeddeko onkaana ebadde y'amaanyi nnyo neera ebigambo ebisongovu bivuddeyo olutalo lukkulidde ettaana ddala ku mukutu gwa TikTok kwegamba ensangi zineeno tusobola kwawula mubbi n'ayabba oba gwe babbako okusinziira ku ono omuvubuka alagira ddala ennyini luyimba. However ne lilipazo ffenna gwe tumanyi obulungi yayimba luno oluyimba tutegeerera ddala mbu yennyini luyimba kati nnyini luyimba agamba nze nnyini luyimba ne nnyini luyimba agamba nze nnyini luyimba suubira tobitegedde yensonga lwaki nange nkugamba saabitegedde olw'ensonga buli omu ali ku mulamwa ogulaga munera oluyimba lulwe. However akaanira oluyimba ebamugambye okubeera nga aluyimbamu awo ebigambo ne bimuggwa ku matama. Sigenda kuleetera story ya lilipazo yokka wabula kangugattireko ne ya Gravity oluyimba lwe olupya neera still olugambibwa mbu Gravity oluyimba olwo yabba lubbe. However omukunja Tesera aliwo nga witness aliwo ng'omujulizi naye avuddeko n'abaako ne byagamba lwakuba byayogedde gamazima omukunja Tesera naye omukunja Tesera lwakuba tetumwanya attention gyasaanira kubeera ng'abeera naye yes abantu bamumanyi bamutegeera byonna byakola naye omuwa attention osobola muteeka mu kategole ya alien skin olw'ensonga engeri akwasaganyamu ebintu bye goyinza olowooza alinga atategeera alinganga zolozolo alinganga ayogera just ebigambo bye for fun naye ate munnange ng'ebigambo bye bibeera n'amakulu ag'enkomeredde nga olaba alien skin abantu bamutwala okubeera nga jjoka biki biri awo naye ng'ebigambo obiwulirize bya alien skin ng'amazima bibeera by'amakulu nnyo ate reasoning eya waggulu yemu neyono omukunja Tesera video zonna bbiri kanzikuzannyira osobole okubeera ng'ozerabirako naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba mbe subscribe nga nkozesa Max Media tojja kwera mu misinga updates naddala nga zino wakola boneta kuba nakozenso byokujezira kumwa nakozenso byokujezira kumwa nakozenso byamaanyi okujezira kumwa owulira chatting musemu kinene atuyimbiremu tandika oyimba oluyimba olwo nga bwe rutandika kuba gwe waluwandiika nange kasajja gwe totegeera imba kuba gwe wawandiika tandika oyimbe ate bye wawandiise wabyerabidde kyebayita okuwandiika oluyimba ojjana ekipapula ninsenule bw'aba atuwandiikira ennyimba ajja n'olupapula n'agamba tandika oyimbe nze nange mmale ennyimbe gwe bw'oyimbayo korasi n'ogimalako kitegeeza nabikuwa kasanze nabikuwa nze ensonga lwaki oli mawulire gwe nayagala dda n'okusambamu naye just oyina olukindo gwe ebedde ogamba babyekisi nga wogenda okundoga Museveni akalakasa abaloga emyaka aga bamulema okujja ku ntebe tosobola kundoga gwe ebedde weewagisa akayi simanyi ola akayi njagala ondoge gwe kasajja gwe oba luyimba lwe nakukolera lwe lundoza njagala ondoge abo bonna b'oyogerako tebaaliwo mu studio lwaki mu kiripu gye nata tebaliiwo lwaki twalimuze naawe ne producer Yimba njagala oyimbe oluyimba lw'enkudi oyinza n'okuba oyogera nga tomanyi kuyimba yimba nedda yimba abantu bagamba kimuyimba wakola boneta kuba nakozenso byokujezira kumwa nakozenso byamaanyi okujezira kumwa owulira chatting musemu kinene atuyimbiremu tandika oyimba oluyimba olwo nga bwe rutandika kuba gwe waluwandiika nange kasajja gwe totegeera imba kuba gwe wawandiika tandika oyimbe ate bye wawandiise wabyerabidde kyebayita okuwandiika oluyimba ojjana ekipapula ninsenule bw'aba atuwandiikira ennyimba ajja n'olupapula n'agamba tandika oyimbe nze oluyimba lwa Gravity luno nali nagaanira ddala okulwogerako yadde mubadde muluntagengamu
kuba natuuka ne ngamba omusajja ajja natuuka agambe naye mukunji oba mpalana lwakuba musinga. Naye ate at the same time kibi nnyo okubeera ng'amazima ogamanyi naye n'ogasirikira ne mu ggulu guba musango. Oluyimba luno si lwa Gravity ate nange si lwange. 7 months back waliwo omulenzi bamuyita Ninsi Menzo oyo gwolaba yankubira nansindikiro nangamba mukunja nina akayimba kange nsaba kanteerayo ku YouTube. Munenga we simanyi kotogera talenti ya muntu nendumuteerayo bibyo internet terimba 7 months back nabadde ndi awo nga Gravity afulumiza oluyimba lweru mutalina yadde n'ekimu kyakyusizaamu. Naye kakati nga tetugenda mbingi byawogana nze nfunye solution buli muyimbi yenna gye muli nga Gravity yali akubbyeko oluyimba eddagala kati ndifunye. Newoba nga olina muganda wali omukyalo babba oluyimba lwe. Mbasaba abayimbi mujje tuwekuŋŋaanye wamu mwenna mmwe abayimbi ba upcoming nga babba ennyimba zammwe. Bwe tumala okwekuŋŋaanya wamu ne tukola akabondo twesonyiwe Gravity. Kubanga essuubi lyonna eribadde ligenda otuyamba lyabadde mu copyright. Kuba copyright weeba ezze tebaako nti ono muyimbi sita nnyo ono si sita nnyo. Naye kakati ne copyright be mwatuma bakiikirira okunoonya copyright aba Federation President Eddie Kenzo bamuwaddemu omukazi. Kati mugenda banja mutya copyright nga bajja bagamba twabawa omukazi. Kitegeeza gwe mwatuma leeta copyright struggle yagitunze ye naafunamu awo naafunamu ebbeere. Kati awo kitegeeza kyekyo kyembagambye nti kyetugenda okukola twekuŋŋaanye wamu nga tuli banyiivu Gravity tumuveeko tumwesonyiwe. Buli eyakusobye yabba oluyimba lwo mwesonyiwe muveeko tewakyali solution tubeerewo mu nsi ng'eri bwetyo mpaka we tulifa mpaka Yesu waali.